era Allah yamwogerako ng'ayogera ne ku nnyumba ye n'agamba rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahla albayt innahu hamidun mujib. Emirembe gibeere ku ggwe n'abantu bo kubanga amazima ggwe innaka hamidun majid. Allah tabaraka wa taala gwe hamidun atenderezebwa majid. Allah subhanahu wa taala agamba Ibrahim yasaba waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati na'im. Allah tabaraka wa taala nkusaba waj'alni min warathati jannati an-na'im, ay Allah nkusaba onteeke mu basika ab'ejjana ey'ebyengera. waghfir li abi, ay Allah nkusaba osonyiwe taata wange innahu kana min ad-dallin, kubanga mazima ye ali mu bantu ababuze. wa hadha ad-du'a, eyeddua Ibrahim okugisabira taata we yaliwo qabla an yay'asa minhu, nga tannaggwamu ssuubi mu kuba nti agenda kulemera ku bukaafu. Eyeddua yagimusabira ng'akyamuyinamu essuubi, nga tannaba kukakasa taata we agenda kufiira ku bukaafu. Naye bwe yamala okukakasa taata we ajeemye era afiiridde ku bukaafu, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu, bwe yamala okukitegeera nti mulabe waani wa Allah tabarra'a minhu. inna Ibrahima la awwahun halim. wama kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ibrahimu n'ekisa kye n'okulumirwa bwe yamala okukakasa nti taata we mulabe wa Allah tabarra'a minhu, n'amwesamba n'amuvaako. Wano yali akyamusabira ng'ayinamu essuubi nti oba oliawo taata we ajja kutereera. N'agamba nti wala tukhzuni, Allah nkusaba waleme kunnakuwaza yawma yub'athun, olunaku olw'okuzuukira abantu bwe bagenda okuzuukizibwa. yawma la yanfa'u maalun, olunaku emaali lwetagenda kugasa, wala banuun, wadde abaana. Ebiseera ebisinga abantu abali kuno ku nsi abalinamu ssente, effujjo lyonna bagikola lwakuba nti balina essente. Oli aba alowooza essente zigenda kumutaasa. Kati Allah kyeyava afuula essente lunaku lwa qiyama nga tezirina makulu gonna eri omuntu. yawma la yanfa'u maalun wala banuun, wadde abaana, kubanga abamu abaana basobola okumutaasa, basobola okumuwolereza, basobola okusasula. Lunaku lw'enkomerero n'abaana tebagenda kugasa. illa man ata Allaha biqalbin salim, okujjako oyo alituuka ewa Allah tabaraka wa taala nga yalina omutima omulamu. alqalbu alladhi salima min jami'i amradi alqulub, omutima ogwawona endwadde zonna mu ndwadde z'emitima. Endwadde z'emitima abamanyi bayogera endwadde nnyingi, waliwo omumanyi omuyogera 12. wa minha ashirku billah, omutima ogwawona obulwadde bwa shiriki, obulwadde obusookera ddala. Omutima gwawona obulwadde bwa shiriki, kubanga emitima nagyo girwala. fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada, emitima girwala. Obulwadde obukyasinza okubeera obukulu mu ndwadde z'emitima ashirku billah, kugatta ku Allah. Obulwadde obwokubiri albid'a, omutima omulamu guteekwa okubeera nga salima min albid'a, nga gwawona bid'a, kuzuula mu ddiini. Obulwadde obwokusatu awa nafsi, okwagala kw'omutima gwo. afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma. Allah bw'akusasa n'ono obulwadde bwa nafsi, omutima gwo kigwagala, kubanga hawa nafsi tekkiriza muntu kukkiriza mazima. Ne bwagala banga gali waadha ka wuduhi shamsi, naye olw'okuba yalina omutima gwo kigwagala tasobola gakkiriza. Kati byonna tubiwulidde, ebitabo bye birungi, naye era engeri kale gyagiramu bw'ati n'omanya kati engeri gyagiramu bw'ati naye tegera ayinamu ekizibikidde amazima okukola ki, ayinamu engeri gyakoonamu. Tobakoona nnyo banno, balemesa okujja
ng'omanya kati obulwadde obulala obulwadde z'omutima alhasadu bulwadde nabo ensaalwa bulwadde mu ndwadde z'omutima eyokutaano ashuhura hubbu shuhura kwagala okwatiikirira ettutumu mu ndwadde z'omutima ey'omukaaga arriya okukola bakandabe min aktari ma yakul eyo ndwadde embi nnyo okukola ng'okola bakabandabe zonna ezo endwadde ziriko obujulizi mu Qur'an ne mu Sunna ng'oli akola riya emirimu gye gyonna akola kabandabe annifaaqu bulwadde min amradi lqulubi bw'omusango okubeera nga oli munaafusi inna allaha jamiu almunafiqina walkafirina fi jahannama jamia inna almunafiqina fi ddarki alasfali min annar walan tajida lahum nasira la hawla wala quwwata obwo bulwadde bubi nnyo tobala bwe bugenda okuweesa omuntu ekifo ekisembayo wansi mu muliro ku bottom layer esembayo gye bayita hawiya muliro okusembayo wansi baguta hawiya okusookako ngulu baguta jahannam okusembayo wansi alhawiya abo bagenda kubeera mu hawiya wansi ddala la hawla wala quwwata illa billah wa min amradi alqulub era mu ndwadde z'emitima alhiqdu ma maana alhiqdu omuntu okuba nga alina akakukuuzi kakukuuzi tafsiri kyendala omuntu alina akakukuuzi ku mutima kekasajja si kakasa nti kekasajja kukuuzi olina ekukuuzi ku mutima eyo nayo ndwadde mu ndwadde z'emitima n'endala abamanyi bazoogera paka ziwera 12 والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.